All right, thank you so much for joining us. Kurunaku luno lwakusatu ennaku z'omwezi tubala 2 March naye buno bwagenda kutulekawo bwe tutyo mwezi omwaka gudduka ku speed simanyi oba gunoonya 22 21 tukuba akalulu simanyi, but anyway obudde butambula and time waits for no man, so utilize whatever time you get. Tubaaniriza nnyo mujebale jimutandise okakalabya. Weather is not so bad wano mu Kampala. I don't know how it is eyebbali gye musinziira okutulaba. Mu diaspora, you're one of our #1 fans era kajambo. Gulu, Busia, Arua, everywhere, Kumulirane, Kenya, Rwanda, you guys are amazing. Okuberangawo every morning. Nze Farida, tuline Koja Hannington, Kanyike Oli, gutwanyumya naye sometime back. Tugenda kwogera ku nsonga z'amaka. So, mwasize mutya. Okay, tuline Koja Hannington, Kanyike nga bwe nkutegeezezza, and we're going to look at women n'abaami, omwami n'omukyala. Abakyala, it is common knowledge tetwagala bintu bingi nnyo. We don't need basajja kuwanulayo eggulu waggulu mulituleetere. No, that is too hard. Tuli bantu abeetaaga bintu bitono naye nga tubitegeeza era oba tubituwadde tetuba basanyufu n'akamu. So today we are looking at those things that make a woman feel loved and appreciated. Biki ebyo byokola gwenga omwami wange mpulira nzigumiddeawo wendi I can be in charge. Oline wajja ne mugamba excuse me, I am in charge here, so kakkana so we can talk. Nga omanyi position yo nange manyi yange. Biki byokola ebindaga nti osiima byenkola nga mukyalawo awaka. Thank you once again for joining. Koja wasiza otya sebo? Munaye bulungi. Wasiza otya bulungi sebo? Mwebala okuweereza. Nammwe mutyo. Eyo bakusiima. Amiina. Byembeera bakwebaza. Amiina. Bakwebaza eddoboozi eddungi. Bakwebaza okubeera omukkakkamu. Bakwebaza okwambala obulungi. Bakwebaza n'okwerabirira ng'omuntu. Nga Farida wabeera ku show ye. Mu butuufu asaanira. Kale bakikwogerako eyo nze bwe mbeerayo. Era weebale kuuma omutindo. Kati bwe manya n'okulako ova okubooza namba emu yeeyo ngikuwadde. Okutusiimako okutugamba si kusiimira muli kubanze mbasitegedde mbu osiimye. Omusajja omwami musajja osaanira okwatula ku ki omukazi yenna kyaba akoze si lwakuba nti mukyalawo wabula omukyala yenna ng'omusanze ng'alina kyaweereza ensi asaana okwebaza. Teobola olese programu eno ku mwezi si gwa kusatu simwe mubeera olunaku lwammwe mwezi gwaffe gwonna kati omwezi gwammwe gwonna. N'olwekyo abaami bavunaanyizibwa okuvaayo ne bakakkanyaako obwetaavu bw'omukazi kuba omukazi bwe yajjira mu kiwaayi mu kitundu ky'omuntu olubirizi baalujja mu musajja kati bamala olumugjamu ne bakola omukyala. N'olwekyo omwami buvunaanyizibwa bwe okugambanga ku mukyala oyo kikyali. Nekino Farida kankikugambe nti abaami wetuli si kuwakana n'abakyala we muli si kuwakana naye omuntu ye nga mu ye munda ayinamu byerondera. Kubanga twogedde ku baami biki bye bayinza okukolera abakyala mu mbeera ey'awamu naye ate waloga nti mukyala wo osaana mukolera ki ebimusanyusa oti ebisobola omusanyusa ne yeewulira naye nti waali kale. Tuli bantu bazibu nnyo kubanga mugamba nnyo abakyala tomusobola oyo ne bw'onaakola ki ne bw'onaagula Range Rover atajja kudduka agende n'owa pikipiki oba akagaali. Bw'obeera ng'omugulidde akagaali ajja gamba naye gwe banna balina emmotoka tobalaba. Tuli bazibu nnyo bwe tutyo. Ekituufu ku nsi bwe waba wasobodde okubeerayo ekintu ekizibu kyonna ateekwa kuba mwagalwawo. Ateekwa kuba olw'ensonga nti ne bw'omulaba obulabyo omulundi ogusooka kuba okwagala kya butonde ne bw'omulaba obulabyo omulundi ogusooka ofuna ekikyamu omugwe munda. Kati ekikyamu ekyo kye kimulesa okuba. Kiba kikyamu ba kituufu. Anti
anti ekituufu kati olina okukyamamu nga bwobadde ekituufu kiryoka ekikutuulemu okyusaamu owulira nga waliwo ayita mu maaso go oba malayika wabawo akakyuka kati akakyuka ako kiba kitegeeza nti togenda kwanguyirwa kakuuma era kiri kyogambye nti tetwagala tuwa bingi nga ggulu naye simanyi nti obaani amanya eggulu lingi eggulu nze nsuubira nako kantu katono ku bye tugwanidde kati omukyala tugwanidde ebisingawo naawe olw'ensonga nti ne bwe tutunulira ku sayidi ey'abajjajjaffe ne kawa naye teyali mwangu eri Adamu bwe bwetunulamu olowooza Adamu yali alaze wakaawo okuwetamuko katono bwati yali agenze manju n'olwekyo omwami tuleme kulowooza nti waliwo ebiweebwa omukyala teri ekiri tangible nti oyajja luvannyuma naye omukyala yenna okumuwangula namba emu kino kye tuli mu kukola wano kuba kukyogerako kuba bw'omulaba n'omwegomba n'otoyogera era tojja mumuwangula abaana balina obwangu bajja mumutwala tojja mumuwangula naye okumuwangula kubeera kumugamba n'olwekyo namba emu ku kisobola okuwangula abakyala kwogeraganya naye kumutegeeza kumumatiza kumunnyonnyola kuba n'ebibuuzo baba nabyo ate nno kyewuunye oli osobola okumusanga oba musajja mukulu wa kitiibwa nnyo naye ng'omuntu gwagamba wa kiro 52 ate ye nga wa 10 bibiri wa kiro 3 oli wa 9 naye ng'alina omunnyonnyola ate mu bukkakkamu segedde kakati abakyala nambe mubaagala okwogerako nabo ekigambo kikulu nnyo eri omukyala ekigambo nsonga naye nga byoyogera nabyo nga bikulu anti kati biba bikutudde musigambye gwe otuukira okwogera kiba si kikulu era tukubiriza nnyo bannaffe abayingidde mu nsonga eno nga boogera basaagasaaga boogera wano ne wali bannammwe mubamenya emitima bw'oba toli mumalirivu ku nsonga eyo tonyega anti babagamba abakyala baagala nnyo ebigambo goba bawe siyaasa banyumirwa nnyo siyaasa tonnaba kunneetegereza polisi saagala nnyo omuntu awumba kintu kyonna abakyala abasajja njagala ogambe nti omukyala ayagala kino ng'omufudde atya bannamunigina buli lw'okuŋŋanya abantu awamu babanga enseenene balumaganira mu kintu mwe bakuŋŋaanidde abakyala bw'ogenda obagatta awamu ate buli omu ayagala bibye kati n'olwekyo omukyala mu kumulaba mu kumusisinkana namba emu sooka oyogereganye naye naye nga mu kwogeraganya n'omukyala omukyala ayagala omuntu ajjudde omuntu ajjudde yatya omuntu ajjudde omuntu kaŋŋamba akuze kwe kujjula mu birowoozo kyekimu ku byo oyinza okukula ebirowoozo ng'ebirala bikubulako omuntu okujjula okula ebirowoozo okula amagezi n'okula ne mu sayizi kuba sayizi eno Farida ogiraba buli omu emutwala bubwe enyoome amaaso gaginyooma buli omu sayizi emu tulowooza nti abantu abo abanene abantu be baagala bokka kwetubeerefu abasajja abantu tebakyayagala banene bakyabaagala kwetubeerefu abasajja buli omu alina kyayagala buli omu alina kyayagala twagala medium abantu buli omu alina kyayagala era Basudde yayimba atya nti ngana agatumbwe gonna omwo then omubuuza ate entumbwe ekola ekintu gameze buli lwentuna ku ntumbwe y'oli mpulira bulala banteredde tolamu bwe mwayiyayo ne ku nviiri ffe musobole otumatiza kati naffe tubangibwa tuyiye eki olwaleero olaba kati mugenda kuyiiya ki era ndaffe enviiri twayiiya galogabaze zibaddewo ebbanga eddene abantu buli babeeranga n'ekiviiri ekingi ku mutwe kati basala ne balekako butono buli luvannyuma lw'ennaku 3 bagenda mu saluuni abalala bagendayo wiikire abalala basalawo era ne basigaza kugamba ekirevu kakati omukyala bw'omala okwogera naye kati naye atandika okutematemera nagamba nze nno nandikwagadde naye diguli emu tenkolera tingobadde osobola okuddayo ku ssomero nofuna diguli ey'okubiri ate awo oba tobitaddemu tumaki anti omukyala kyayagala kati ng'oddayo ng'osoma omukyala ng'alina kyayagala ng'omwagala osaanira n'okiteeka mu nkola n'omukyala asobola omukyala ayagala nnyo omuwuliriza kubanga naawe obimugambye kati bw'omala obimugamba naawe obangi bumuwuliriza yakuddiza ki tosobola okuba oyogedde olw'okuba ozze ne ssente nti tomuwuliriza omukyala ayagala omuwuliriza naye
buli mwami wenna ng'oli eyo omukyala akubanja okumuwulirizaako ku kyaba ateesezza nabo bennyini gye baakulira naye yennyini gye baamukuliza ayina embeera gye yakuliramu n'ebyetaago bye yannyonnyolwa obaolyawo byalaba naye ebisaanira asobola okuga nti nze taata bwe ndiba nkuze omwami gwe ndifuna nga talina nte yakunywa mu matawaka ajja kuba ntwalidde bwereere kuba taata nkuze nnyo amata era kyova olaba amawanga agamu gakuwa upkeep bwegawa gakusiibula ne muwala waabwe ne bagamba genda ebintu ebyo muwala waffe byadde akozesa kale n'olwekyo omukyala tayagala mukyusa nnyo omukyala abasajja twetwagala okukyusa olina okukkiriza omukyala n'akukyusako ekyenkanyenkanyi ekikusigaza mu mbeera ey'obuntu bulamu eriyo abaami abamu nga tebaagala kugolola engoye zange buzigenda mu bukindo zijja kukaddiwa eyo zijja kukaddiwa omukyala nakyo n'agamba ali banaye kati nga ye abeera ku ocean wear n'omwami atagolodde aliyo abalala abaagala okutambula n'obulamu bw'ekicowboy omukyala najjanaga okuze naye jini zisusse nnyo mwami yambalako kungoyereza ekigentu tugololiko kale tugabane ennaku enkyukakyuka nnungi tugabane ennaku kati nnaku 6 Monday to Thursday twambale kugenda nze mpaako 4 gwosigaze 3 oyambale nga bw'oyagala muzine ennaku nange nyambale bwe nti kati abakyala baagala omukyala ayagala nnyo okuwuliziganya naye okumuwa chansi twagala nnyo okulaba nti mu bulamu bwo tuli influential okuyingira omukyala ayagala abe nga akuyingiddemu ate omukyala gwe omusajja ng'omufunye oteeka omulaga nti omuntu kyeki kyentegeeza muliwo abantu abamu oyogera n'omukyala naye ng'ate omulaga nti kisolo oba kikitomuwa kitiibwa yogera n'omukyala gw'onootwala ng'omukyala ng'omukazi ndudde ebbanga ddene nga njogera ku mativi mangi nga ngamba nze siwagira muntu agula munne amugula kati gulwaki kati tumala okuyingira sisitimu eyo kitegeeza togenda kumanya mukyala kye yeetaaga kubanga oyo takugamba lwemusisinkana obeeko by'omugamba alwena oyogeza sente kyogamba ekyo kugamba otegeera omukazi alimu enguudo nnyingi nga bw'ogambye eggulu enguudo nnyingi ez'ebyetaago byaba yeetaaga ng'omuntu naye olw'okuba oyagala obimala n'omusimbi saagala kumanya kati togenda kumanya bamanyi ogamba abakyala bagala sente kasi oba ne sente teweetaaga bigambo era nazo zituuka nezijulunguka gwe tonaba balaba balina sente falida nga bano babalekawo sente tegwa bbeeyi ekirala mukyala ayagala okukuumibwa kyono kikulu kasita mumala okwogeraganya wali omukyala ayagala security omukyala gwoza singa abajaasi abo balina bye baagala gwomanyi kyebayita emundu manyi kyebayita engatta ensibe paka eno naye omukyala buli wawula ekigatte bintu byenjogere byagenda gaba falida biva mu butonde bw'omuntu ng'ekikula obujaasi abo buli baba balwanidde entalo gy'olwo omanyi nti bavaayo bazaddeyo nga nete balina gwe bakutte ebyalo byonna bagenda babibunye balekayo emirandira kati abakyala baganya omuntu ow'amaanyi omukyala ayagala nnyo omuntu ng'olina amaanyi nti singa ekintu kiyingira waka ogenda kikubba omuntu kirebereba talina maanyi kusi bannange oba ani anaatuleetera ku mazzi omwami no omukyala ayagala omuntu nga alaga alinamu ku mbavu amaanyi bwabaawo obulabe otufaayo funa olubuto nze emotoka ne bweterabika okusita obusituza okutwala wali mu kiriniki ng'olaga nti olina amaanyi oli mu control kuba omusajja omujasa ajja n'ateeka emundu ye wali mu nsonda nagenda neyijja ku nyota nazisa oli napanga omukyala naawulanga mu matifu kati omukyala ayagala wabe wasala n'ebiyenje byonna bintya ng'omukyala musanyufu omukyala asanyukira nnyo obukuumi obwenkomeredde abasawo ab'ekinnansi singa ate tetugamba bagende bafune emundu abantu si kyeŋŋambye ng'osobola olowooza ababokisa ab'amaanyi batayisoni bandibadde baba n'abakyala nyagamba kati ono teri agenda kunkwatako bajja mulengerera eri otyo kati omukyala ayagala obukuumi bubeera ne mu bigambo bubeera ne mu bigambo obukuumi gyogamba kati tulaba nti
omukyala ayagala nnyo omusajja gwe batyatyamu kale nga bamutya ababasawo ab'ekinnansi singa tebalina bakyala naye abakyala babeera wali bagamba nange ninayo kacyansi emmandwa zaffe weziri manyi wali seefu kati ebintu abakyala byebaagala bingi naye nga nabyo byebaka mu butonde bujja kusanga omulala nga ate ye adduka buddusi bamugawa omusawo wa kinnansi naye asaba kuwasa nga yadduka ki misinde bw'ogamba bwebaka mu butonde otegeeza kyentegeeza nti omwami buvunaanyizibwa bwo naawe ogenda ng'onoonya buli omukyayagala mukyala ayinza okuba nga kyaga nga tekinyuma mukwate empola ng'omujja mu kintu ekyo kubanga okukulaga bwe nagambye ng'okuza omuntu oyo gy'oli ewuwo okumutongozamu gwe abe ng'akujjulamu akukuliremu waliwo byolina okugenda naawe ng'omugjamu mpolampola naye nga si byamaanyi kuba ebimu biba bitonde nga bwatula bwati bwaba taziimuddeko tawulira mirembe kati ng'ayagala okikkirize nti olina okuziimuula n'olwekyo olina bimujja mpola okyala bayagala nnyo n'okwogera ku wabeerawo nazimulazimula nabanga nga lwawulira nga wa mulembe wakawuwe ate abakyala tebaagala kwagala abasajja bangi abakyala tebaagala kwagalwa abasajja bangi kwagalwa abasajja bangi nti ono amugamba n'oli amugamba obwongo bubatawaanya kyenvudde kugamba nti omukyala ayagala omuntu aliko security onongobako abalala olina obukuumi obungobako abalala anti fe mukama yatugaolanga omutima gwagala omuntu omu part time anti era bwaba waali kimuyita service fee fenno service fee watabaako essimu tekola andi omukyalo oyinza okubeera awo ng'olowooza mbu wamujjuza nnyo service fee tali eddiresa ggwako omwana ayinza okujja n'akusiimuulako nga security agirina sente azirina ebigambo abirina yes kati abaami kyobula abaami abamu bazimba ebikomera ne bakola kino saawa abajasi namubuuza oyagala ki buli kimu awaka bakireeta kasita omusirikale waali oba okitegeera omuntu bwe yeetaaga bw'atyo okwo kwetaaga ogambye tebaagala kwagalwa basajja bangi kibayisa bubi nga waliwo abalowooza nti ali katale lwakubona asika okumusika kuyinza omunyumira naye ati end of the day abeerako bamukooya n'olwekyo aba ayagala omuntu aba avuddeyo okugamba nti nze nkwesimbyemu ate bali bonna njabba wangula ayagala omuntu nga mumalirivu ng'omaliridde ate bw'omalirira ogenda kumalirira mu lujjudde ne mu bulamu obwekyekusifu mu abaami mujja kumala otole byonna gwetolaba kati ennaku zino ngo emipiira gyagize waliwo ka tv golo bwenywa ng'erimu okubuusabuusa red card bagikwanga erimu okubuusabuusa owaka tv asobola okugamba nedda enywedde mu bukyamu oba kiki ne bagisazaamu kale n'olwekyo osobola okufuna omukyala byonna n'obituukiriza n'emikwano ogambye okukkiriza oba olujjudde mu yonna nemukiyita public ng'ensi yonna emanya nti oyo waliko ojja kanyika omulala tanyega kakati oba omaleko ojja kanyika n'ogenda mu kasenge kitegeeza kasengejja ate akasengejja ye yaba aliifu omukyala kati okuvayo nga gamba ono waddandazeyo mu lujjudde omutima guyina we guli kiwudde kati n'olwekyo tetwagala mukusikatira kwonna omukyala kyayagala kijja kuba kingi tukyali wano tugenda kubyogera byonna mpola mpola mukyala mumatize mu bantu nga bwe tugambye yogerako mukiririzemu mukyasaba mumatirize abantu be omukyala atatera kwagala bwomu aba ayagala kwagala ne maama we agamba munnange no taata munnange brother wange munnange waliyo kojja n'abantu baba ayagala obafeeko
so siite yajjawo okubeera mupakasi wano wayagala taata wayagala ani baire wano ng'aweereza omukyala omukwano gw'okubeera omwanjulukufu bw'ogamba okubaagala abantu be otegeeza kuba nti abawa ekitiibwa oba obayamba ekituufu ng'ekyo ate okuba ekisukka mu kubayamba kiba kikuba ono waba wamugjayo bwewava wayo amawulire nti bannange eno twafiiriddwa beera musaale nnyo leero otera okuwulira awamu nga bakuŋŋanye nti omuko gundi abo babamatiza gumanyi kyekitegeeza omukogo batamenya gwe batayogerako kumanya omuko gundi tumwebaza omuko gundi erudde eno oli mufu otyo abantu bagenda okuzza ewuwo bakwogereko nti omuko gundi kiba kitegeeza nti n'oli omukyala eri byakkolera gyebiri ate era mu ngeri y'emu kiri barabara abako balwana okulaba nti amanya gaabwe gayitamu mu kazindaalo era awo omukyala oba olina ettafaali lyoba omwongeddeko ddene era ogenda okulajja gwe baba gundi Faride kyangu bannange ettenti y'abako obadde omumanyi simanyi ogwa nti gwe wali bweru anti gwe bobeereyo wokola to obadde omumanyi yono nno banisensa okulaba sibonde omumanyireko abantu be obategeere nawe osibana tutuse kikerize mujja tusonyiwa tutuse kikerize tweyanza nnyo byonna byokuzinedde si nnyo ate bwe bakwebaza naawe naawe kyambaze ng'ekitali kinene nnyo oba nga ddala kiwakoze mulimu abamu naye tweyanza nnyo tweyanze ng'anyenya bunyenya mutwe ng'ate nkugambye birina kuba bigambo ffenna eyo gye twogerera ku mikolo tutera okubagamba abakyala tebawangulwangako nsimbi na bintu bingi ate fe okwogera kitegeeza ki abakyala tebawangulwa sente na bigambo bingi nabiweebwa n'ebigambo sente zitera okuba ez'akaseera era bakugamba nazo bwe zibaawo yino zoogerera ani omwami gwawaayo sente nze nga saagala muntu ajja nga ayogerera nnyo sente zimpe nzirye tuveewo bano batuveewo si benjogerako njogera ku bano abaabeerawo abaddala kakati abaami ekirala kikino abakazi mbaweerengako mukyala muweerengamu ekiseesi mukyala musukkulumyeko mu kituufu bw'oba ogaba kyero bino bya maama Masaka maama Mbarara awaka okukozesa kugenda kutumalako emitwalo 2 lekawo 2-3 zino ebbiri zange lekawo 2 zonna omwo bwe kityo kuba n'omukyala ayinza okuba ng'oluusi akutya kati aba agula wano ebintu bwe biti kyabuntu 13 ne zigwa kati nagaba naye nkoze nti obutungulu n'abyewola omukyala mususse ku ekyo kyateeka okufuna baba badde wa mitwalo 2.2 kikuyamba n'okweyongera omutegeera kuba bw'ogenda osirika n'ogamba nti kati ndi mu mitwalo nga 6 ezabigwa bitalaze naye munnange yali oba oli awo ng'akugondomoddeko erisuuti okitegeera ebyo bye tukolera ddala ngazza n'olwekyo omukyala musukkulumye mu kyeyeetaaga omukyala yayagala nnyo amazima kyogereko ekyo ate nga batugamba waliwo abagamba school of thought egamba omukyala mulimbe abakyala babalimba okubawangula anti kati ekyo bajjajja abo baali bakibuulira abavubuka kati mbabuulira mazima kuba ffe bakojja tufunye ekizibu kingi nti abantu balina engeri kiti kye batubalamu si kirungi kulimba omukyala mugamba amazima naye amazima ago g'oyogedde oba bwobadde bulimba genda otuya n'obutuukirize munsawo nga temuli sente nga batofaayo kangende ngula enkoko era bw'osinga oba ojjeeka era tugenda kulya enkoko era waliyo enkoko kati gwe bw'osituka wano ng'ogenze nensangayo omunyeebwa nyiiga ne bw'onajja n'ongamba ekituufu mba sikyayagala lwa nkoko eya mitwalo 2 kakati n'olwekyo gwe bw'omala okukyogera situka genda ofuule masajja gwana bwezingira okulaba ng'enkoko ebaawe gye wayogedde okitegedde kati kye bagamba baali bategeeza kusuubiza
gwe oba weerimba nga gwe ng'oyogera ekitaliiwo naye suubiza kyojja okusobola tosobola gamba mukazi mmotoka gy'otajja mugulira ate mu nsisinkana y'abantu nga basisinkana abantu baleme kulowooza nti bajjanga kusisinkana olw'ensonga nti basuubirayo okwawukana abamu bakupakasa ku ntandikwa mukama kanyamba nenkifuna bakupakasa ku ntandikwa bakukolerera ku ntandikwa ndibewola nti mulimbe buli kimu no tolimba bijja kumenya ekibonerezo ky'okulimba kibonerezo ky'okulimba bwe kikutuukako bw'omenyeka teri akusaasira ate bw'omenyeka omuyunzi bamujja mu nsi za bweru abawa bbeeyi abakyala baagala nnyo obuntu bulamu kati okubalimba n'amazima kojja omanyi nti ffe abakyala oyinza okujja nga tolinaawo naye n'ombuulira n'ondaga essuubi ly'amaanyi naye tujja kukola gwe neekwataako tujja kukola daano najja nga n'essuuti mwajjidde agyewoze n'emmotoka agyewoze okundaga nti lwe naakakasa nti wali onnimba ayinza okusanga n'abaana mbazadde nga naawe tekuliko bwe mba nsigadde anti towulidde kati kyongambye kati no bwamazija nga nzija nsobole emmotoka gye yazika n'essuuti nenjeyazika naye kituyita mystery ekyewuunyo ng'onoonya Miss Wonderful nga naawe oyagala kwefuula Mr Wonderful gy'ali bw'otuuka omugamba olaba okumanya ng'oli w'amaanyi gye ndi mukwano onneeyazisizza n'emmotoka wallaahi kino nkikugamba tuli aba asanyuka nga bwanyiigamu onneeyazisizza anti kati kimuleka confused oyagala Miss Wonderful oyagala mazima omukazi olw'okuba akwagaddeko mmotoka kituufu n'akulema okwagala waakiri bw'omugamba bw'otyo ateekeddwa kwagala ggwe naliko ku puroguramu emu ng'omwami agamba nti teri ttaka lya bbeeyi omuntu yewe bbeeyi omuntu alitunda oyo asikwotinzeko ku ttako omuntu aliko bagamba oyagala gula eno mu bafaliida yo nga waggulwako kiwulire omuntu yewaaki ngewe bbeeyi kakati naawaze gwe wa bbeeyi emmotoka ne bwenerabika bulungi etya naye ng'ono tokolifayinga muye munda muye ijja kukasuka naye kati wano bw'oŋŋamba nti mukwano oli w'amaanyi olaba onneewoseza emmotoka nsigala nkonfuse emmotoka ebadde ensanyusiza njagadde nzije naye nga sikuswaziza naye bw'oboga nti ndifuli okoma olulala ku bigero ba ku booda abantu mbalayirira mwenna abalimbi abagalwa abamwe nga mubawangulamutawana nnyo kutuukiza bye mwabalimba tujja bagwamu ate tujja kudduka kibonerezo okirabyekoko kojja katuwummulemu tukyagenda mu maaso ndi ne kojja Hannington Kanyike tukomawo. Okay, thank you for keeping it. Mwasize mutyato kyagenda maaso ne kojja Hannington Kanyike. Ensonga eri mu ddiiro ya biki abaami bye bakolera abakyala baabwe ne bawulira muli nti ddala muntu wange ono anjagala era asiima bye nkola. Mu byayogedde kojja is security, which I also think is very important. Aye tetutegeeza security omukuumi gwotuteera ewaka. No, I want to feel protected in your arms, in your presence. Nti nze n'abaagala okunnumba bamanyi mwami sali nakukwatira kufa tomutukuba nno. Okay. Yes, kojja obadde okyatugamba ku nsonga tubadde ku ya ssente si kikulu watwali twagimaze dda? Ssente mbadde nkugamba mu butuufu ssente si kikulu kubanga
omuntu bwaba yagala munne aba mwagala lwa bukikula kye mbeera ze character mbala waliwo no luyinza okutunagana naye bannaye nange ndi musajja naye gayi munnange oyo bambi mu presentation yansinga nawe Farida nogamba nange ndi mukyala naye bannaye mukyala guntabiti nkanaye kale okkiriziganya n'omuntu ow'oluyirwo kakati olw'okuba muba mwawula enjuyi teri kintu kya muwendo nga kwagala muntu akwagala ekyo nakyo abasajja buvunaanyizibwa bwammwe oteekeddwa okukyusa omuntu tetugaanyi naye omuntu gw'okyusizza mukyusirize ddala tusanga obuzibu nti mwe bwe ziba nga twogera ku ssente omuntu ajjena nze omusajja bw'aba alina ssente zituuka ne zikoma nga mulina ate mu kasenge ssente za public naye ate nekojja ssente era tuzaagala it's part of protection security anti naye tetwagala zesigamako kulonda tetuzikulembeza nnyo naye nga zeetaagisa kubanga ssente oziraba singa muzaagala nnyo singa mubeera nnyo ku miryango gya banka ATM bikoze bityawo tetusobola kubeerawo kubanga abakuumi baawo bajja tugoba kakati omuntu gw'oyagala twagala omelozijjeyo ozireeti nannyinizo gwe mwagala sikyo kakati n'olwekyo kiba kitegeeza nti abaami beeteeke mu mbeera abakyala baagala nnyo omuntu asobola okwogera obulungi bwe kiggwa abakyala baagala nnyo omukyala ayagala nnyo omusajja atamufuula mukulu omukyala tayagala muyita mukulu atamulangira myaka nababa togirangidde naye nga tukye kino ojja kumperekerako omulumbe abakyala tugende wali tunywemu mwawu tuleeti wali tugendeko ku biiki tukole tutyakale ngaomulaga nti obwolumu omukyala wo omutwalako mu nsonga akyagwanidde okutwala mu lujjudde ate omwami lwakuba naye mwe mulowooza ki kyoba olaba nze bintu by'okwemansa sikolagana nabyo obulamu bwange okwemansa eyo okufiira okwenkomeredde mukyala ayagala nnyo omusajja agenda okubeera ng'ali ku ye nga yeye mu ye wanje ebyo biuze n'obuntu sibitegedde anti nkuba kiri ekyokwetunda kuba tuuka munaye bwe kuba kuliko akapapula balisola akapiira ziba bwe ziti awatali kapiira ziba such things ebibi abakyala abaami mmwe omuntu gwetuyagala oba omusembererako ki omuntu gwetwegwanyiza kati ogenda otya ku muntu ntidayono oyambala biri anti byakiyaaye byakwetaasa omukyala tayagala muntu ajja mwetaasizaako era kyovolaawo era omukyala kino kankigamba abaami bw'obolanga omukazi ali bubi ng'oyagala muyamba muwe buwi ssente omanye nti omukazi yeetagayo emitwalo 3 maama kubanga era kyekyamuleese mukama akuwe omukisa genda kati bali ebaga siga nti nkuwadde 3 naye olw'eggulu jangu yokko kati bali tetugamba bano ab'ensimbi tetugamba ab'ensimbi tugamba girlfriend gw'okwana nange njogera bwe nti omwami leka kweyambisa ssente okusobola okugamba nti oyo mumwagadde ono transport weyambise omumwagu n'embeera zo okusaba oli okwagala sente zijje mu luvannyuma ate abamu baddira ne posts mwe bali n'olwekyo olw'okuba nze lekikyala ate Farida pepe eno okulabika ng'agiyita gendeyo mu kisenge jammwe engoye biki ebintu ng'ebyo no that's out okola ensobi era nja kikola olw'okuyita pepa ne bwe naamala giyita salaamu aleeku ogenda bibyo ate era eyo salaamu sobola nagiddamu kuba temuli mulama tubuuza n'okubuuza eriyo osuubira kuba ffena tulowooza bulowooza ku ggulu eryo twogerako egyogera waliyo ebbanja ly'omuntu gwe balibuuza nti wawezayo ku bantu 6 wawezayo ku bantu 10 anti gye bakoma okuwera n'omuliro mwakijjawo abasajja nti okufuna abakyala abangi kyekikufuula kyola abakyala oluusi nabo kale bebeewa abaami naye mukutwaliza awamu abaami is it containing mufune ku self control abaami mwefuge si buli azze ate abakyala obalaba
ebyo bibambala ne bambala nga bakola biki bami kuba kwatanga babalekamu amavunya tutega obumaso obulaba abasajja bani bali bagenda nga katega kotegula ogenda okulanga nemwe mutandisa okwambala empambu ezikomerera reason nga abasajja katega kotegula yes katega kale kotegula n'olwekyo abakyala baagala nnyo obutabakuza abakyala baagala obagendako kyere kujambuze ngebakyala muyinza okwewaana ennyo nti teri mukazi ayagala kondomu mu nsi nkyogerako NTV nze kojja kaniki abaami mutazaagala mukyala kubanga amanyi omusazeeko tajja kuzaala era gweoyagala gwe mukakase nti ebidira byonna ntunuulira kojja ate weerabidde ekyabulwadde ate nkyerabidde ki gwekukola steps zonna nga bweziba zeetagisa gwoli wobolanga omwagala omuntu okumanya nti mulwadde bakola ki bamukebeza kale ate lwaki togumiikiriza kyenga self control owanze nkwagadde naye tugende batukole ki batukebere nga babakebere kufembi ani atayagala gundi abakazi tebaagala kantu ako ate tulayira musajja yakambala kyobola ngambye bakazi naffe tulina owaffe naye tetuwagalira nnyo wanyi maama okose waffe wakiri tukozesa obwammwe omukyala nze mbabuulira bwoba oyagala okuwangula omukyala gwebeera direct mugambe kutandika ebintu bino era kyova olaba nti munzikiriza zonna nga tuzirina teri nzikiriza kukkiriza kutandika kwejja baatana mukyala nga tebanaba batongoza n'obuwangwa byonna anti n'obuwangwa nzikiriza kakati n'olwekyo abakyala baagala nnyo omusajja ajja mu bulambulukufu naguma nangamba nkubuulira omusayi gugwo ne bagujjako nayamba kati kale nekirala ki nti okunzija ewaffe oba okunkola kyewaffe nyumba erabika bubi nti naye bagirongoose ojja omulundi gutya ani ngagamba omukyala andi kati twayogedde ki tonaba kunzija at what point gwentuukira ku ebyo otyo kekali kenayogedde nti omu waliwo abakatoliki boogera nga bajja mukusema abo abeeteeseteese ekintu kino nkigobamu omuntu yenna ateeteeseteese abeereyo eri gumiikiriza waliwo bwe tugenda mu mawanga twagambe twagala abantu bakuze mu birowoozo otyo okusooka mu mubiri gwe bw'onoobeera ng'oli wa myaka 12 ng'ebirowoozo byo bikulu nga tukuyingiza mu kintu no twagala abantu abakuze mu mubiri bw'omala okukula mu mubiri kuba tulabye abantu abamu abambala bannaabwe n'osanga omukazi myaka 8 kale 8 mbawaayiriza mu nsonyi bakama bange omukazi myaka 45 ali ku baana ena 25 mutubonyaabonyeza abaana baffe ku masomero abalenzi bwe batuuka mubabuzaabuza mubayita ssebo bo banoonyaki mubakyusa bababuzaabuza ne sente nezibawunza si sente bakazi tebakozesa sente kazi bakozesa bifi byankoko na biki waliwo abakyala balina sente zaabwe ate ezo sente kati baziwa bakuzeemu abali mu 3 kati abasajja abakulu muli mu bwana obuto no that's out omuntu ayeetesete ng'aweza omubiri gukakase gugenzeeko n'ebisaanira amanya n'ekimugwanidde otyo atuuse n'okweronda naga naye omanyi figa bweze tonze tezinkolera nze omuntu nga yeetesete ebirowoozo nga bikuze n'okusalawo ate omuntu olina okukula ne kwegamba okusalawo kuno okulaba kwekukula ne mu society kubanga nze nakula ngugana nakula waka ndaba wabeerawo banyinaze wabeerawo maama wabeerawo wali senga naye nga ekisenga bwe kituuka taata ayingira ne maama mu kisenga ate senga n'ayingira walala ng'osobola okyawula mukitegedde ki ekiteekwa okuba kyani era taata bw'aba agenda okusaba bw'aba agenda okutendereza bw'aba agenda okusaala era bagenda ne maama kugamba shoshale ngera oli mukulu wewe ekitiibwa ate era mu ngeri y'emu si byakwediibuuda nga ne financial okuze mu byensimbi ng'era okuza okakasi kyovuula nti abaganda omusajja alina okulwana ennyo okuva nga muto avubuka okukula mu nsonga ezo
ensonga ziri 5 omuntu mwakula nazigamba ne nali wano okula mu mubiri kusooka mundabika n'okula mu bwongo era olaba omwana akaabira nawo ne baga oba bugumu oba olwakula obwongo oba mwebbeere ngire muyire ku mazzi nkola otyo akula obwongo bukola ki kati naddeyo naakula mu society ng'asobola okwawula nti awaka waliwo ono waliwo oli ate bwagenda yeyongeramu okula naga waliwo n'omulala ajjaawo naye alabika muliraanwa nagenda nakula natuuka kugenda ku ssomero naava ku ssomero amaliriza alina mu studio kati bamwogerako nti Farida nti nasale yagisomera gindi primary gindi secondary gundi ebyo byaddako bwe biti emitendera gyonna agiyiseemu university kati shosho kati netwongerako enzikiriza kuba kati Farida okuwalaba nnyo okufumbiza kalooli kalooli Farida kati eyo spiritual ebyenzikiriza n'okulamu ne mu byenzikiriza noga bino ebyamanya batufera bufezi teri Christian name English name ate nga nze ndi Muganda n'okula mu birowoozo nongama omuntu asanira abe n'enzikiriza naye enzikiriza temulalula nnyo ekikulu nina bwe njagala kati lwaki obusiraamu bukugaana okukozesa omuntu gw'oyagala nga towula mu mmeme eyo gw'okola ki kati n'olwekyo kozesa omwago mugani naye omanyi badde nkwagala naye osobola okukyuka n'ofuuka omusiraamu kugana mukikkaanyaako ng'oli ku mutendera okuza oli ku mutendera okusobola okuteesa mu byenzikiriza zokigaana ne mukita muyinza era okugerengetanya era waba awadde eri munne bwemba mweyagala mu butonde kale mu mbeera eyo 2 ekya sente nekiyingira mu namba 5 mu kukola mu byenfuna nti okula nagambye mu tugambye mu mubiri mu bwongo mu group mu society then mu byenzikiriza ebyensimbi ne biyingirawo ebyenfuna teri wonna we bakukkiriza kubeera na mukyala nga tolaze ekintu kiraga nti oli mukulu ali kivula bagamba nti tuleetere omutwalo gwabanga gwanswa nga bagamba osobola okusaizinga osobola okufissa obudde ekiro noweefiiriza otulo otuwoma nga kino n'ogenda notta enswa ne ziwera okwenkana bweziti mpangisa azinzitira n'azireeta anti kati awo okakasa osobola bwoba osobola okukozesa ssente gyekiri nozireeta gwe bayita omutwalo era gugenda gwawukana buli mawanga n'enzikiriza mu luzungu baguyita ddawale kati bagamba beetayoko ku bintu tulabe oli wamu n'abeewammwe okuze era ne bayita nabajja ne bakuinspectinga ne babuuza ne ku bakulu wo omwana yazaalibwa ddi omwana wa muziro ki omwana yazaalibwa ani yazukuzibwa ani bwe lubanga luli olw'abagundi tekusobola abakyala ekibaagalisa abantu abazze mu bulambulukufu gye bali bamanya ajja kuzaala ajja kuzaala bano abeekwekweka tebazaala andi ngambye omukyala kyakwagalako tayagala mwebakako nga oba kumukozesa oba kumwagala nga weekuteera ayagala ngaoli mwanjulukufu kubanga amanya bw'anaazaala omwana n'amukugamba nti gwomu muzadde ebyo ebyokwekuteera ebitera kuba bya bisajja bifumbo ebijja bizunga tekikugamba kifumbo naye tekigasa ayagala kuzaala kyokoolaba kikuza emyaka kale netubuuza si mulambulukufu nange nembuuza mu abaagala abanamwe nga mumanyi balina abantu baabwe ate munamu muba mubadde ki amazima anti tulina okugabana enamba yayiti ratio yatuwabako beera mulambulukufu beera wamazima ate nikita guno omulimu gw'abantu okwagalana katonda yagutuwamu lisiiti ani azigaba kesisiye ngalonda ogenda okula nga ogwanidde ati akirinyisaamu n'akissa waliwo ennaku ze yalonda ate oluusi abamu mwoyo abalinnya ne zibazuukukiramu nga ati ennaku zino neetatala omuntu zino ennaku nga 4 kikyukamu kitegedde kati n'olwekyo abantu bagende eri bannaabwe nga balungamu nga balambulukufu ekituufu kisobola okuva kuba abantu okwagala bayamba ku mulimu gwa Katonda era yagukamandinga naga mugende n'okwala mwale
ni buli kitonde nakigamba kyeyaze nga kyo kati mukwala kuyina kuva mu mukwano era tuvumirira nnyo abamu abagenda ku bannammwe nga mukakabakake nababulimbalimba nababuzabuza ate nammwe ntubebaza nnyo aboogeraganya ne bannammwe ne mujja mu mbeera ennungi mwe bentumidde mukitegedde ne bentera okigamba era nze wali abasoose otumidde bangi wa abajja babuzaabuza enfa yaabwe abo mbasemba temi naye ng'ate bangi vumirira tusaba ennamba eyekendereko mweddeko waliwo kenjogeddemu ak'okwefuga si buli lwowulira nti olinnyiddwako amaanyi g'obwetaavu bw'omuntu nti ogenda otumere olumbe ebyo biggwawo kijja ne kiggwawo era olumu bagamba nti n'omukyalo oyo omulaba n'omala omuwa emirembe n'abeerawo okumala ekiseera ebyo n'emmeeme ebireka esobola okuwumula n'omusajja tewali nnyo kyamaanyi era osobola okuwumula naye nga mu kyo sigamba nti muwumule naye ngamba omubiri oluba olumu mugufugenga mulimu ate kutomera nnyo kisusse naye abaami mumanyi ekitiibwa kye mufuna nga onyweredde ku munno omu nga buli muntu amumanyi ne bwogenda mu east bamanyi oyo omwami mukyala bawaago gundi era awa mukyala w'ekitiibwa Farida toyiikiriza fe tuli basajja okunywera ku buli gw'oba oyagadde kati ate lwaki bano lwaki bagaba babere ne self control kenkuleetera bw'oba oyagadde abantu basatu balangirire eri ensi yogere nti bano abantu bange osigaza ng'olina ekitiibwa okusinga okubeera n'omu gw'olangiridde ng'ate ebbali ng'ozunga oyiikiriza kuzunga ndowooza mu ngeri egyakozesa ssente nyingi kiyinza omunyiiza oyiikiriza tetwagala abantu bayiikiriza abakyala mbasabira mukama bawa obuvumu obunyonnyola nga abantu abo baba bagidde mu mbeera ng'eyo olusooka lubi lw'engeri gy'onnyonnyolamu abaana bo gy'onnyonnyolamu abeewammwe gy'onnyonnyolamu abantu abakuliraanye bw'oba otwala embeera eno ey'obulimba kuba abantu bangi nnyo balimbye bannaabwe ne bagwa mu kitimba era nitugamba nti waakiri entegeeragana bwe ziba zezoonoonese kirungiko okusinga ate obufumbo okwonooneka entegeeragana mu ntandikwa kumanyagana ne bigaana wano kikola nnyo n'amawulire gangu okusanguka tagundi wano yamugirako n'amutambulirako naye n'amuleka naye nti yewagundi yazaalayo babiri naye wagundi nazaalayo babiri mwe basajja mwe mubeera simuli balungi nkivumirira ekyo abakyala baagala nnyo okubawa otuuse ku kinyusi kojja nga twagala abakyala baagala nnyo okubawa era abakyala bayise ebbanga ddene ne bagamba nti wali ompadde kaki olunyiize kati lyeddagala lyenjagala okubabuulira bwe baliyitako abakyala ebibaweebwa tubanyira okubuuza kati oli musajja kigwe ngakati omukyala kubanga tompa buli lwomufuna manya ennaku mwezi ze kwe yazaalibwa nti okubiri manya olunaku olwo olwanga 8 ogwokusatu olw'abakyala ekirala manya sande ey'okubiri mu gwokutaano olunaku lw'abamaama kuba abamaama bonna bakyala kati ze ennaku 3 olunaku olusooka omwaka olw'amazaalibwa ge nga mukyalawo birthday olunaku olukulu nnyo mukuza kulukuza gyali kubanga bwozaayo emirundi 5 ng'okuza olunaku lw'omukyala emyaka 5 egiddiriŋŋana mukazi togenda kuyimirirawo oba kutuulawo oba kwesimbawo oba kwogerako nti wali ompadde ki nga kwegyo emyaka 5 buli lunaku ofuba omuwaayo kapeeni tetwagala peeni kyonna kyaba mpadde kyonna kyabakuwadde kubanga era kyabajja okuzza tipeni eyo gyokwata ani yagikuwa eyo peni gyokwata ani yagikuwa esaawa gyosiba etagwamu kande etali yakanekolera ku maanyi g'enjuba ani yagikuwa okitegedde kati n'olunaku olw'abakyala olwanga 8 n'olunaku oluli olw'abamaama sande ey'okubiri mu gwokutaano ezo ennaku 3 bino ennaku enkulu nti manya yidi manya krismagamba buli omu aba yafunye nijjukira olunaku lw'olw'amazaalibwa luba lulwe yekka mpasi naye ayinza okubaayo n'olunaku lwatongoza naga olunaku gundi sirirwerabira
Mazali bwago. Ye. Ngamba. Nange nyinzo salawo ne ngamba. Kati Falido yinzo kugamba nti sobola kwerabira lunaku lwe bampa mulimo ku NTV. It was a struggle. Nze okugufuna. Niyo lunaku olutugenda kunva mu bwongo. Nalukunyumizaako ng'omwagalwawo. Ng'omugabo lunaku lwalinga mmeka. Olunootinga. Buli lwe lutuuka nti kwazi kuli wafuna mulimu. Mama ku mulimu guwafuna. Nyongeddeko kino. Nyongeddeko emmotoka. Nyongeddeko kino. Ekutambuze ng'ogendayo. Nyongeddeko kino. Bw'otyo bw'onooweza emyaka ng'ogenda okuuma omutindo ogwo teri mukyala n'omwagenda kugamba naye ompaaki naye nga bw'omuzaala namu. Twala kati omukazi yena bw'abuuza ompaaki nti ate tolaba. Abaana. Tolaba. Ekyo kikulu nnyo. Abakyala muleke kulowooza mwabasajja muleke kulowooza. Bana akubuuza abana baana najja nabo. Mukyala mubazaalemu. Teri mukyala tayagala butamuzaalamu. Olaba akunukkiriza n'okukunukkiriza. Nina article gye nasoma mu oba yali Vision yoyo oba Sunday Vision myaka giringa 12 emabega. Omukyala ezala abaana bana. Yali monitor naye nga article yafuluma ku lwa Sunday. Abaana bana nga babasajja bana naye nga bazaalira wa mwami. Ngamba omwami oyo yanuma nnyo kale singa nali mutegedde sia ng'omumpisaako oti ennaku zange eza ennaku zaki leka naawe nga n'embwa zimanyi okubala ennaku ne zibala mbwa zine waazo nze omukyalo wange gwembeera naye mu nnyumba nannema okubala ennaku ndeka naawe sia ate olwo bamusajja kati n'ekyo abasajja abakyala babagalako ebibalo berako ne ku bibalo omukazi amanyi mukazi wantegedde otya ng'okoze ekiriyo mu budde bwakyo ng'atabadde naye mu bwetaavu nabakyala mubabaleeko omukyala bw'otomubala anyiiga tulowooza mubala bangi kati otuwerabidde otugattisa obala bangi otugattisa abamu ku banafu tebabisaako mulaka yamanyi kujja kungoyeragira thank you but tulabe ebyokola no take your time ate abantu abalaba abakyala baagala nnyo obutabakuumira mu ssaawa eyo ese bwe bagikyusaamu tetimanya munaana ogwekiro ogwaddi obudde bukyuseemu budde buna essaawa 24 zonna baba bazikwawa ono njogeddemu nga kojja omwana agambe wano Beatrice n'abalina buwayo obumpi nga butono batugambe nga amazima tukimanyi. Ng'ani agamba amazima gaba tegayitiridde bo batugambe Beatrice Katonda yakola omuntu nga takyalina kyayinza nazo zennyini zayogerako eriyo be zituuka obulungi ati naye agenda abanoonyi nibo bataana abategeera ati abantu bamala okusisinkana ate nga mumaze okugenda ewala buvunaanyizibwa babo nga muli babiri okugamba nti kakati kakati tukoze tutya kati nimweyiiya gulowooza nti nno nze sandi tuddeeyo gwe nodde eno olowooza twali tusobola kwogera nga tutunda ente baaliwulidde centrality omuntu bwe nali nkyasoma agulikaali kyedda baatugamba ebintu ebikulu ku faamu n'enteekateeka y'ebizimbe tusobola kuddira ati powerhouse n'ogiriranya latrine muno mulimu generator ate toilet eri wano kugamba mwani yagamba ye Beatrice gwe Beatrice funa engeri naawe juyalamu olujjuliro lwo mu ngeri nti nno nti endagala bwe zitunula eno oba sowaani tujja kuliisa fooko ate emiti tunabe engalo tunuulira muli amakoloni ate oleeta kitegeera kati naawe yiiya nga gwe Beatrice ne munno nga mutudde wansi mugambe nti miirweze bweti waya kika kyeno nti bweti nti kati bweba bweti bagikwata ero ya lujjuliro oba ya dining very good I mean yawaggulu waliwo n'amaka mu gye mbadde nga ngenda nentuuka nenyingira nga no nentunula bwe nga no zino ettaala ze muteeka mu kisenge sinnungi temujja kufuna mukwano mulungi mutuuka ne mu bisenge by'abantu kojja ekoze oba ogenze ku mirimu mitongole ennyumba amataala ge mwateekamu mabi ebbugumu liba lingi nnyo temusobola kusurvivinga mufunayo obutaala nga bulina watsi ntono ekitegedde nsobola okuba nga ebbugumu lyeri eribasaanyiza kati abakyala baagala nnyo okuyiiya ebintu ng'ebyo naawulira nga ddala omusajja olina obuwongo nogamba
zino watisi nyingi wantusula kwe bakamutugire ne kale eno te okugamba n'okyusa nyumba ne mugikyusa naye kakati gwogenda oyimba ekyo tosobola kuyiiya gwe mbadde nga munawe wamutunuulira bwoti olubeere n'ogamba bambi ate no Beatrice kyemuwabulamu n'abalala abalinga embeera eyo mpozi tuyinza okwogerako nammwe mbeera endala ey'enjawulo ate twebaza nnyo nabatulabyemu obwesigwa abantu abamu agamba kojja oyo ngaazitowa kiro ntono okwogera naye very good naye tomanya ate katonda yanfuula ki kojja lwaki bwenyuma kiro zonna nyingi njogedde kuoli sinze kwenyuma njogedde kuoli nti nsobola okubeera ekyo ekisukka kyondaba ntunula ate nekira nti ebiseera ebimu abantu ababumba ebibya banyumirwa nnyo okubitunda gyolaba abalimi ettooke ligenda mu katale ne bagweyo akawunga nakati n'olwekyo twandyagadde nnyo okwogeranga ku bintu mu butuufu bwabyo gwe bwe tukugamba nti kakata olyoka oyingire mu mulimu sooka omale okukakata olyoka oyingire mu mulimu gwe twogerako ate nopapiriza nnyo ng'ogamba kojja ate naye ejuzi twamulaba yali mu takisi biki ojja kulemerwa okugusa ekituufu ono abinyiigiddemu n'agamba you're spoiling these girls if I hustle to earn she also has to hustle. Stop this African thinking that women should just be there and be given. Stop promoting and marketing poverty. Taata gaziya agambye eki olunga lunyolo siruwulidde nze nkulaakulanya obwavu abaana toboonoona abawala abaami nga bakola nabo bagende bakole baleme kulinda ffe kutibwa tetugambye taata bw'otuwe buli kimu nze wambuuzizza abakyala baagala ki twagala okutugabira you as my husband sigambye ntukwata ennyumba yo n'ogimpe abakyala baagala nnyo okubawa exactly ekyo kyendiko sinaba nakukivaawo tugende natuwummulemu tutandikire awo laba noono ogwokimanyi nti n'omusajja bw'abeeranga n'omukazi nga bakolagana bulungi n'ebyobwavu tebibaawo batuuka n'okumatira n'ekyo kye baba balina bafuna 13 olunaku kuzaala n'okweyagala n'okusanyuka kwonna kuva mu kubeera bugagga gw'omanye ebizibu abagagga bye balina oba poverty kyeki katuwummulemu koji noono God bless you tukyagera maaso please don't go away. Okay, tukyagenda maaso ne kojja Hannington Kanyike wetugendedde omwami yemulugunyizza bino ebyokuwaawa mu enjiri eyo gye mugira muwa abaami enafuyiza abawala kyompa tekigenda kumalira byonna byenneetaaga omwami yenna kasita omala okufuna omukyala nga mumatiraganye n'obuuzibwa omukyala ayagala ki nva okwogera wano mbagambye teri mukyala ayagala mwebakako ng'oyambadde mukyala yenna ayagala okuwummula naye ng'omwewadde ekyo kivaamu omukyala okufuna olubuto bureeke okuwummuza kw'omukyala ku nsi katonda yakuteekawo ne bwoba oyagadde waliwo olunera okwekola obwekozi kale nagamba kati siri mu mbeera mpumudde kati omukyala bw'afuna olubuto kati kiki era balina okuwummula kati omukyala njagala mukulu ssebo okimanye nti ku nsi ye wanjawulo omuntu ateekwa okubeera omupakasi paka ebbanga lyonna ateekwa kuba musajja kuba yeebudde obw'okuwummula obw'obutonde tebuliiwo era wetubalaba ennaku zino nga beewummuzaamu naye tebaagala kukola omukyala mu butonde waliwo ne wakigira olaba ne Farida wano gwerinda wuuyo oli kumpi kufuna lubuto naye nkugamba era bajja kuwa liivu bajja kuwa liivu wano kifuba ddembe NTV ekugambe wandabye eddakojja NTV ekugambe genda owummule n'omwami ate ejja kumpa emyezi 3 omwami emuweeyo 6 nya ngamba kugwe ku lw'eyo ensonga gy'olimu kati sebo oyo oba abadde tamanyi abakyala baagala obbakekkereza
obanga kampuni nambe NTV esobola okukekereza Farida ng'ali lubuto kati gwe ssebe ewuwo gw'oyagala omufune nga mupakasi mukulu ssebo muganda wange muto wange kyusaamu mutabani abakyala bakola tetujja kugamba nti tebakola abakazi ate ebyetaago byaffe bingi byonna togenda bitumalira ate ekyetaago kiri kimu musajja kasita omala omufuna byonna biba biwedde nekiba kijulidde bakusuubiza abakyala baagala nnyo basuubiza ekyo nakyo nkyongerako anti abo mukusuubiza obuyimba bwe bujjira buli bwe twaliongerako ate nga tugambye nti omusajja avaayo olwanagana otukiza ekisuubizo nakyo tukyogedde tugambye omwami bw'oba olina kyewasuubiza nogamba nomunaye bw'onoozaala kale nosuubiza ekintu kyosuubiza ate nakyo kisoboka gamba nemereddwa mu Katonda naye tujja kituukako ate emyezi gibeera 9 mirambo olina gaapu ne time y'okukituukiriza abakazi mubakkirizeko n'okudiibuudako abakazi baba wamu ku budde oba okudiibuudako okudiibuuda ki mubiri oba kye balina nga bwolaba bwe nkugambye sukufulufi ziyinza okubaawo nebiki byonna nomugamba wai soka tumala olwayo mpulira tugenda tuwummulemu Hawaii eyo okulaba ng'okwonoona naye mukazi woba omuzza emyaka exactly ate fe otuba mulaavu nga tulaba twagala tulina engeri gyetunyirira ate nakutegeeza n'abaana benyini b'ozaala ng'omukazi omuwamu mbeera bweti abaana baba banjawulo ng'omukazi alaba wawuka buyetaaya bwetaaya bamuwummuza bamwagaza ne bamuwummuza mulimu essaawa ne bazisalako kwakolera n'akolangayo ntono abaana baba amakulu abo boolaba baleeta ebyokwemulugunya ebifaanagana ng'ebyo bebo boolaba nti bo obulamu bakulamu obwo bwakusika mupaka nga bali mu mbuto munda lwaki gwe gwe nina okukolerera mukazi bamukolerera ng'omanyi byakutikkula ebisiraani byonna omukazi atikkula bannange wabula tutikkula kyava mukama atwagala ennyo n'omukazi manya n'omwami akutikkula baaba kuba okutikkula kwe tugamba waliwo obutonde obw'enjawulo obulinnya omuntu kati bumala omulinnya nga bulina kukakkanira mu mukyala okutikkukako gwe bukakkanodde mu buntu kyokka ng'ovaawo nkutikkula ebyonna ng'ovaawo obasanga oyo nga nenteesa gye bateesamu n'enjogera gye boogeramu nga ono yatikka kuva ddi alabika aludde okutikkula alabika aludde okutikkula ono ngolaba balaka yonna eri ku mutwe omutwe nga munene muzimbu muzibu ne mukuteesa eyo mubalaba abaami ng'amala n'atikkuka n'akkakkana naye nga abaami muvunaanyizibwa okutikkula abakyala bano kubanga omwami osobola okwetikkula gwe kenyini nga gwe weetisa ate era ne weetikkula ne mukyala eyewaddeyo okutikkula mukyala si mwangu okutikkula n'olwekyo abamu ku mmwe abalemererwa okwetikkula okutikkula abantu bamu abamu ate tunasisinkanamu busisinkanye nitwogera nsimanyi tujja bakusindikira eyo bajja kunoonya abakyala baagala balemerako kwe kuno ne bwe wabaawo ensobi eriwo ensobi osobola ogikkakkanya ne musigala mugenda mu maaso waliwo abaami abamu nga bwe wabaawo ekibaddewo beetegefu okuleka abakyala baabwe babe mu nsonga eyo abakyala mulemerengako olwaleero tuli mu nsi ekozesa mu lunyolo bakiyita contraceptives mukozesa ebintu ebibeegemesa obutonde okuvaayo nga bulambulukufu muba mwegase ebiremesa ebyo bibakendeeza empulizo zammwe ez'obutuufu bw'ensonga okutambula mu kwegatta mu kuzaala obulamu nga bwe bulina okukulira mu munne kati ogenda okwekanga omukyala oluusi funa embuto zivaamu mukyala gira kine mwami nagamba kati embuto bbiri ziba no abakyala baagala okubalemerako nga mukwasaganya nonzikakkanya ne luvaamu nonzikakkanya ne luvaamu muyungiremu obulala nga bwe muyiiya nga temulowooza n'okujja ne mutwebuuzaako tukoze tutya naffe netubongera mu bakugu abalala lwaki mbeerawo nennemera ku gwe muto tuli mu nnya zonna zivaamu nga banneeri bafuna nsobola okufunisa bonna 8 mu kiro kimu abakyala baagala okubalemerako baagala okubawaana
Jala yagala omuwana ko bambi kuba bambi abamu balina enkula zaabwe. Nkula n'olaba ekitundu ekimu nga kikuba kine waakyo kati omukyala alina amatu gano bw'oba ogatunulidde ate nga mwa bulungi n'otuyindo naye ate amatu nga gaavaayo ne gavuganya ebibiri bino kakati ate gweoba otuna n'oyagala olemere ku kiri ekiringa ekyagaana kakati ebintu ebyo nga birungi nnyo ate ne bigenda ku feesi ng'esaana okupangirira kakati ky'olina okukola mu kumuwaana bwe kumutwala gye bakola obuzigo obulungi kuba kati abakozi b'ebizigo tebuno mwefe mwebali ne bakumodolingira omuntu bakyala baagala okubawaana kojja ogambye otunyindo nga twakula tya n'otumwa osobola okuba n'otumwa nga tulungi n'otunyindo nga tulungi oba n'akenyi naye amatu nga gabivuganya kati n'omugamba omanyi mukyala kituba tukola tugule wiivu tubikkewo togiyita wiivu olunawusi enviiri ekiwaani kale nga muteeseza wamu ofuna engeri gy'osobola okuwanamu omwagalwa nga bw'oba omukuba akatale abantu ntibugane nze ng'oweewange naye munaye nga bwajjako wiivu ebikukufu ebiri mu mutwe baaba naye nga gwe tosaana ate kwogera nnyo ku bikukufa osaana omuwaane munno ate noweewuunye bino ebyokungulu bino ebigulwa amaaso falida bituuka ne bikoma ne mutuuka ate gye mulaze ogenda okulaba nga ate omuntu mulala nnyo noganoga nga ndireeti ng'omutuuze mulala nnyo nga mulina gye mutuuse era omusajja abadde yeebalabalamu wano ng'ojja nga bw'anaabaze falida ono baba bagenda n'atwala ekyebiri ekyo yajayo ekyabiri waliwo bando kati falida ogenda okulaba nga yeetema bbeeyi kwegamba kojja twagala nnyo okutuwuliriza twagala nnyo okutuwuliriza mwagala nnyo bawuliriza kituufu omukyala yagala nnyo muwuliriza bw'omala omuwaana ate omuwulirize mukumuwuliriza kyeki ayinza okuga nti nze bwe tuba tunyumya wano nze okwatangako nnyo wano njagala nnyo okunyumya ng'oli wano kumpi naye kati njogera oli eri kati ate gwe noyagala okuwakanya nti kati amatu bwembeera awo gawulira kirala ne bwembeera eno gawulira kirala abakyala baagala nnyo omuntu mulebevu nga bwenayogera eri ku bya security nga mukyala munnange kati bwe tubadde twogera wano mu byokutikkula wano kyala bakaayana kyala baagala nnyo batikkula nabo so si gwe genda mwetikkuliramu nga ye tomutikkudde ekintu kikulu nnyo era makisi nyingi nnyo omwami z'ofuna buli woba otikkudde omuntu ono ngamba mutikkula ki biniri biba bibalinnyeko kiwulidde muntu ayinza okikulekako buli lwajja n'akikulekako bagenda okulaba omukazi abeera ayomba buli budde musiiwufu muzibu beera omukazi musiiwufu tafuna ku kizigo kya munda afuna kyakungulu kyokka ku mubiri kati kuliimu ono buli lw'omuteeka mu muntu omutikkule baaba ebizigo babizza eri bbali mukunyiriza bakazi mubatuyanire mumulabike nga mubatikkula after all njawukanako ku bannanga abamu abagamba nti ekikulu kigenda mu budde si budde nze ekyobudde nakikuba okuva obuto nange nkikubira ddala masasi omukazi omulaba valida olanga bwe tutudde wano puroguramu kati etambula beera n'omukyala wawe muli awo tobeera na mukyala ng'ali mukono ng'ate muli wano gw'oli Kampala omukyala ali mukono ogijja omunonako agenda okutuuka enaka wante nga gw'okooye ati omukyala yeetaaga ne mubeera nga buli lwe mubeera we muba muli nga muliwo mwembi obuwanguzi bw'omukyala ku kyokutikkula kankibawe namba emu kifo mulimu abakazi abamu nga balina alagi ng'ebintu by'obuwoowo ebyo tebimukolera abeera balina alagi okuyingira mu esi ng'ayisibwa bubi nti ate mukamizi batutereko esi nze njagala ng'ate wakiraga oba twandigeze mu kasiisira naye nze bisenge bye Sheraton empewo yaayo temukolera kati gwe omusajja muvumbule munno nti munnange okutambula akataka akandanda yeetaagawa osobole omutikkula obulungi obukazi mulekerawo balekangamu amavuunya bajja balangiranga nnyo kyova tewaggumira
balangira ate omukazi kirungi nnyo n'akulangira nga temulina we mwatuuka kinyuma nnyo naye bwe mulina mwatuuka asinzire nawe kubanga tumanyi wabaluma mubuuze nze ne wabanga wagumira njagala nkuswaze kubonyiziza kakati n'olwekyo akantu ako mundaba nga akasembezaayo naye nga ke kasinga obukulu bukazi baagala okubatikkulako ekintu ekyo kubanga naawe ojja kikutembye nga kikulinnye najja n'okimwetikkuliramu naye naye leka nga omutikkudde kantu ako Farida kakulu nnyo waliwo puroguramu olala mwagirina wano mugamba puroguramu yaliko wano ndaba okwegatta mu mukwano nga yabunkenke eyo banagisobola naye nga sijja nagiraba yo sho nkulu nnyo nnyo eyo sijja nagiraba ebikulu tobyagala no ekiŋŋaana oluusi kuba ennyonyi oluusi gye mba nina mu nze ayinza okukozesa endala watya tuyinza omukola agagambo kyeŋŋamba temusobola mutya nammwe ensi yonna eba ebalaba kuba ekirabo ekyo obutumwa obuweereza bwe muba mulimu buba bw'abantu babiri naye ng'omuliifu wa munne ate ng'obwo Katonda ye yabutuma abantu bagende era abeerawaawo wakati ng'abalaba bagende bakulaakulanye omulimu gwe embwa bwe zina bazisobola z'okuba nga zisobola okikola ekintu ekyo mu bulungi mu abantu lwaki mukikola musaaga n'olwekyo waggulu awo nzigumizayo nga ngamba nti bwe muba mugenzeeko mu luuyi olwo abaami abakyala baagala nnyo okubatikkula si mmwe kujja kutikkuka kwetikkula byamu kujja kutikkukirako n'olwekyo ekyobudde kye nayogedde wakitegedde okukalirira saagala no twagala balimba kuba basinga batera kwogera kiro naye nze njogedde misanatu okukalirira vitama temuli makulu kusembeza busembeza muntu n'obugira kuleeta niya kuleeta bulesiniya kindekika baleme balimbiranga kiza muntu wala ana mutano for what oyo kyambuzi nteyerwawo okugesa kasa mutikuka kiki okyalina omugugu ku mutwe nti guvuddeko nti kati wummula kubayo n'emirimu mingi ennaku zino omukiraba ngala ab'emikwano mu birala abakyala baagala nnyo okubatikkula abakyala baagala nnyo omusajja omukakkamu newadde ku mulimu gwe ng'oli mukambwe muzibu bakola bakuba abantu emboko gwokola kinaye bw'otuuka awaka low down your pace obeere mukakkamuko omukyala kijjamuwa maanyi abakyala okubeebaza n'okubasiima emirimu kireme kuba nti nno kyakukitwala nti kiggwa ekyo kirina kuba kya buli kiseera naye abaami balina obuvumu obwo okutuukiriza obuntu buno obutono kubanga obulaba ng'obutono naye bo bubakaluubiriza nnyo nnyo ekibagondera kyekiro otyo kakati nkugambye eriifu muba babiri nekitali criticism okuluma omwami ono omulaba n'omukyalo ono omulaba ku bintu byatamanyi oba ebimubulamu oyinza obimweteeramu ng'omuntu gwe bwolaba bwawuuta naye otunnyo gwe kenyini mu boosting mumubuuze atunye simanya kwongere ekifi kyentula naye otunye gwe olabe ng'akyogerako nkwongere era ajagamu naye neyanze tonyongera bagenzi kuse naye neyanze nawe kenyini obulumu abamu balinnya namu buleeki nalinnya mu buleeki namugamba weesooka oleke omwana mbadde ngenda kukwongera nti akayimba ka Remo kawadde amakulu kaluwa kali katikkula nsumulula yesu wama wali akayimba obuntu obutono buno byonna byetwogedde security biki muwuliriza biki bulinganga ebintu mpa amatu wuliriza kyeŋŋamba okitegeere
si kuwulira buzi kubanga Farida ayagala kwogera kale agambe neeyongereyo bulinga obutono neebo bakaluubirira kakati lwaki mawaggali agamwe ga butonde ensisinkana eno no bwe tuzze tugamba nti omuntu toteekwa okugenda ng'olambula buli muntu kakati abasajja bavunanyizibwa okuwa abakyala ekitiibwa nkuwa omukyala ekitiibwa kwe okwogera obwo obuntu obutono n'okuwangayo obulabo obutono kuwangayo obulabo obutono nekuwangayo okwetonda okuwayo okusiima ate n'okukwebuuza ku mukyala ate n'okumukulaakulanya lwaliro mu famire sijja gyogera naye nolabanga olyagamba omukyala bwaba nabaze ajje wano tujja kulaba wano ewaffe tebavuga ezo mmotoka omukyala ajja kufunayo emmotoka egwa mu kiti kyewaffe gira nti mukyala tumulinyuseeko yakomawo mu byokusoma omukyala akolerawa banywa kyayi ki nolabanga famire zikwatagana n'olwekyo mazima gali ge nagambye nga butwayogedde olubereri omwami negamba no nga bwe kiri nti mbadde nkwagala nnyo zisobodde okweyazika emmotoka eyo gijjiramu sekuwulira Farida emmotoka sirina no ninagamba anko wange bwono bwe tulina motoka si musajja we talina motoka tumufunire motoka tikisi bamulesite motoka mugende mulondeyo motoka gyemwagala anko yakuwa kiraga amaanyi go kojja tekikunafuya ani anko nga yakuwa ate waliwo omuntu abeera mu mukwano nga takkiriza kunafuwa buli wetenda amaanyi ennyo buli kozi lwe nagamba nti okikkaatirize lwe nagamba nti nagamba okwagalana n'okubeera wamu tekukolwa sayidi emu magezi tekukolwa busiru tekukuba ng'obalansinga ng'ogira amagezi amangi agayitiridde ennyo galemesa abantu okubeera wamu kakati bw'onooba ng'oli dokita ng'omwana gwolaba omutima gwo gugusimye oba primary liver kati bwemumala okuyingira mu interesting room kati nawe wetekawo ku senior 4 obweddekita senior 4 odda ku P7 obwa senior bw'obuteekereka kati kyeŋŋambye nti byogamba obunafu ngate buli lwokunogamba nga nti oli munafu omukwano tojja gupromotinga mu time eyo ng'oli naye ddayo mu P7 bodda mu ofiisi obuweereza eri gy'obeerera obwa dokita bwe gye bukola naye bw'oba ne munno nga muli wano P7 style erina okumuvingaako kakana ogenda okulanga omuwala yamulinyisiza atuse kwesifo nawe omulisiza wuyo asome kutukakana nga naye afuuse dokita nga mubeera badokita babiri ku mmeeza bwe muti okitegedde gwali wansi ovunanyizibwa okulinyusa muno ne musisinkana ekyo isha babawa wali olabyeko ko bayita okuhinjira eri ewaffe eri they set it all for you bwetusinga tuli eno waffe nezina engoye zebakozesa eri mu safety room nezo neera zibaamu mpolampola tulanga senga gyapakinze olowooza nti ako kamita kaafu mita bwe bagula obwo bwe buba bukolemye okugula eri n'osalasala n'oteekewo naye senga gyagala katanabona bwakukutana bwompolanga munaisitooka yamwe iyo mwekumisa abaana bwe buba bukolemye okugula kati bakwasaganya eno bubeera bumeka senga yatugamba juzi 37 yali mutuufu yatuleka ano tufa yali mutuufu because abantu abamu waliwo puroguramu evuddeko ku makyawa ng'oli agamba nti tusaana okutandika okuterekera obulamu bwaffe obw'omu maaso kati gwe kikubisa n'obuntu obwo obunkenke mbw'olinayo bonna 5-6 oba obunkenke obujja okukaddiwaka mulimu abamu mulina ne lwasidyasidi ogenda okukamamira bwe kati nga tesobola kumalako omwaka baki tobeera ku safe side ono ye teyatulaga mbu bwa kabanga kutwaliza kabanga lunaku lumu mutuufu kubanga olaba olwedde okuddamu akantu ako okukola kalina okuba nga kakazi nga kakalu kati titugenda kubwanikamu olaba kagenda kalirawo kagenda kumalawo bbanga ate oluusi omulimu guyinza okuddamu amangu kuba abantu leka n'okuleka tuveeyo kale n'olwekyo tuwunzika tugamba nti abeewaabwe w'omukazi okubako ne kyebawadde oluuyi lwo nga mukuza amaka gammwe
tekikunafuyanga gwe tekinafuya kiva mwami mu openness yo tekinafuya mwami obulambulukufu bw'obadde olimu ng'onnyonnyola Farida ng'omwagalwawo nva kugamba nti obukakamu baagala obukakamu abakyala omwami yagamba munne w'olaba ng'omukazi akuyitiriddeko akubuuza kiri njagala oyimirire omusimbula oluyolu agenda kulaba abazungu agweri taliddamu kunyega kigambo n'ekimu nze ndowooza yes ayinza obutaddamu kunyega kigambo n'ekimu naye agenda kukuteeka mu kasonda wali ng'alina ango mwakulabira akati ng'akutya buti takwagala bwagazi ebyo byaliwoko nabyo bikyaliwo waliwo ne gye bikola akati obutonde bwe tuva okwogeramu bw'ojja tobutambuziza bulungi rationalism kakati omwana wa myaka 22 afumbiddwa omwami wa myaka 5 waliwo bana abakyala abala oba tebaliiwo omwami asangiddwa ali yekka omukyala wa myaka 5 afumbiddwa omuvubuka wa myaka 27 oluusi ebintu ebyo bibaamu nguli ayagala naye egiment ebyo tebitera kubeerayo ebyo ate abo bebasinga okwekyapa kubanga ayagala alaba bw'omuddamu oba bw'omugamba ekintu omunyooma nagawono kamusimbula oluyindoza wajja okusinziira kati nenekyo abantu abamu nga bwetugambye luli twayogedde mu butonde tugamba omusajja omusirikale yandibadde tayagalikika naye baaba teri musirikale atafuna mukazi buli lunaku abantu babeerawo mu butonde bwabwe kyemugambye nti obuvunaanyizibwa omusajja okuyiga omukyala ayagala omukyala asoboka atya kuba ogwoba ofunye mubiri oguyimiridde naye baaba oguttululamu amakulu shape out meaning out of that standing spouse oba body kintu kinene nnyo nakugamba luli bwe nali wano nti omukyala tumubalanga mucungwa ekikuta kungulu kikaaba munda mulimu ensigo naye ate olina okujja mu mirindi omunywe kanolwekyo omusajja ovunaanyizibwa okumanya nti mukazi wange kuba n'abakazi abakambwe mwe bali n'abakazi abakuba abasajja kojja katugende tumulemu bwe tukomawo otubulire how to handle such a case nyo essimu tugenda kuziggulawo nzuulira zivuga tugenda bakwata nga tukomyewo tobaawo tukyagenda maaso weewaawo tukyagenda maaso webale nnyo essimu tuziguddewo please call and talk to us kojja tulinayo abaami nga bwanyiiga agenda neyisibira mu kisenge n'akaaba abalala n'agenda mu mmotoka n'asula eyo abalala n'akwatamu essaati n'anoba kati oyo aba musajja amaka gagandikedde twayogerako ku puroguramu gye nali naawe wano ne mbagamba nti emirembe emiyitirivu ennyo oba egyenkomeredde mu kubeera awamu kizibu kubaayo era ebisoomooza birina okukola ki okubaawo naye kakati nga bwe twayogera nga temunnaba kuyingira mu ntabagana na muntu mu bufumbo abantu babuulirirwa sayidi zombi okumala ebbanga eritaka wansi wa myezi 3 nga bali mu kunnyonnyolwa kyekyokukola kyekyokubeera era nze ngamba incident eyo etuuka ku bantu abataabuulirirwa nkubuulira mazima era oyo omwami bw'oba omulaba oyinza noonyereza ennyo alimu ekirungo kya maama kingi oba yakulira wajjajja mukyala bintu ng'ebyo nga baali bamuwembejja nnyo oba si mugumu mulimu n'abaami abamu bandi bate tebawasanga bafumbirwa bufumbirwa obulamu bwabwe tebwatuulako wamu kuweza myaka 5 egiddiringana ekyo abantu balowooza kya muzannyo baali bazunga buzunzi yabeerako wali emyaka 3 nabeerako wali emyaka 4 nabeerako wali ne ye agenda atambula butambuzi nekimukuliramu bantu abamu nga balowooza birungi ddala abazadde nze nkikayanako oluusi nga omwana bw'oba omutadde bw'aba asomye amasomero mangi nnyo aga primary gabeera 2 myaka 7 mwana atuula awantu akalirewoko emikolo eyo bwe tubeera mu mikolo waliwo bano omugole bw'abajja nagirako abawala bamuwerekera ne bagamba abo baddeyo mu nnyumba baveewo nde manyi obbazza wabbali wali byemba nekola emikolo manyi wabbali abo batuule
wabbali wali ne batuulawo dakiika nga 4 omuntu atuuleko abantu wamwagumireko kakane sikwenjeera mwe muva obutambuze anti ate bwe bavaawo ne bagendera ate nga batandika kubbalingiza mu madirisa kakati kababeerewo awo batuule bakakane n'olwekyo abo abaami abakola ebintu ebyo ebyekikazi si bya kikazi n'abakazi tebateekeddwa bikola weesumulule yogera ndi munyiivu kino kimpisizza bwe kiti tekitegeeza nti nkukyaye nkyakwagala naye nyizeemu naye mukyogereko kiggwa kwangera okudduka tekugenda kuyamba tekumala bibamba awo sinza mulimu n'abakyala abamu nga batemu mu butonde kuba ne mu ntalo bano abamu kubawambye obalabye abawambye eggwanga lino emyaka 86 emabega abakyala mulimu abakyala abamu nga bantalo omusajja bw'aba ali ku bunkenke ng'asobola n'okwagala okufiirwa obulamu bwe naye nga mu kyo kye ŋŋamba abantu nga bafumbirigana baleme kwana nnyo bazadde baabwe mu bufumbo bwabwe ekyo kimenya nnyo abaagalwa abakyala tebaagala kubawanira nnyo bamaama bammwe bataata bammwe basenga bammwe nnyo era nze ewaffe era ewaffe ewammwe kyekyakujayo ewammwe kati binyiiza abaami ebyo wadde si ye kyekyandeese naye naze nkugamba abakyala tebaagala bawanira nnyo bazadde bammwe nnyo banze maama abadde nga njoleza ng'akunya olugoye lwange ne ndukola ntya wano we mbadde nsomera ebyo biti ebyo manye mwannyinaze akola bw'ati ebyo no abakyala baagala nnyo okubawa obwannannyini ekyo tukyagala era n'okusinga okutuwa teri mukazi mwetegefu kufumba mu maka oba kwagalibwa mu maka nga waliwo n'omukyalo omulala ali mu myaka egy'ekikulu omukazi ayagala mu maka kubaamu bwomu tugamba mujja waffe oba nazaala oba mwannyina mulamu wange ali awo nga naye ndagira alagira omuntu yenna ng'ali mu sayize mukyala teyeetagisa kumumuteekako maama wo bw'aba mulwadde funa w'omuteeka museeko n'abalabirira mukazi wo asigale maka kojakanyike nzemba wabula kino nkibagamba omukazi yenna tayagala muteeka kuvunaanyizibwa bwakulabirira mukazi mulala maama zaalwadde wa wiikisi 2 guudu kale nga jagenda ekinene nnyo mama okyateeka okubeeraawo nga mukazi wamulabira wiikisi 2 ekinene nnyo naye nakyo ate kyandibadde kyabulabe nnyo mukyala wo awaka alina kubaawo nga ye n'abaana bazadde abakazi tetwogera naye kiba kibanyiga tayogera omukyala anti kati omukyala omulaba nyiri gukasita oba ng'oli bbaawo asobola okukola ekintu kyonna asobola okuba nga wakadda nga musanyufu oba walese oyinako omuteze wano bwoti nga abantu bwe bakola obulabo siba nga musumulukufu ng'ayagala bw'obojja bwoti oba akubuukire na bubuukizaako baka alage nti musanyufu kati wabaawo remedy y'amaanyi nnyo abantu bano babaawo bayingirira eddembe lye teyeegazaanya abantu abamu baba nga bali babiri baba fani naye nga bamanyi tewali kamera zibakolaki kati eyo yonna fani evaawo nkugambye abantu babanjibwa okubaako abasiru kati bano ne bafuuka bavunaanyizibwa 100 ku 100 tebasaagamuko oluusi obwafane n'ogana n'obunoonya ebbali naye nga weerabidde wano waliwo ekibulemeseza omuntu n'aba wa buvunaanyizibwa abakazi tebaagala era mmwe abanoba nga mugenda okugira bannammwe mulimba temulumba abantu bwoba onobye noonyawa woobeera tolumba abantu babeera babiri era bwoba obalumbye ngegwera babulabe ng'obadde oyina sisitawo ng'alina akazigo mwabeera naye ng'alina engeri gyakuwulirawo ebinnyo ng'enjogera bwegamba gwe noonoba gy'onobye nojja ne weetaba ku kazigo wano olina kukkiriza naawe ofuke mukuzi wa binnyo oba si kyokumuviira mu gaapuzi ng'obulira banno fali kati n'olwekyo abafumbo
babeera beekola buli kimu mu ngeri yaabwe oba abaagalanwa naye omuntu ayitibwa omukyala tayagala kulaba mukyala mulala ye olaba obulabi gye tubeera ffe ku mikolo gaba n'abo abakyala babuuzeeko bamumunya tebaatula ntusanyisa balaba nnyabo naye ate abalenzi bwe bajja ogenda okula ese were nga bongeza amaloboozi kakati mukyala kale n'olwekyo kojja katulira abali ku simu kyebagamba. Hello. 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 Okay. Naza bali busy omwaka gwonna. Hello. Hello. Okay. Phones could be faulty. Okay. Biki ebyetaagisa abaami okutuukiriza obuntu buno for the happiness, for the good of the family? Namba emu omwami awakakkiriza nti gwe kabaka waawo beera musajja. Namba bbiri gwe hero waawo nga twagala ba hero muzira anti kati tolaba oli omukyala abayagala muyita queen nga kati tasobola kuba queen nga gwe bbawe toli kingi oba ontegeera oli kisaati kati n'olwekyo oba olina okutwala obuvunaanyizibwa bwa byonna. Abaami abamu tebaagala kulambula, tayagala kulambula baana gye basula, tayagala kulambula, tayagala kumanya. Anti munnange omugambye ye kingi buli kimu anti alina okuba ng'avunaanyizibwa amanye ebigenda mu maaso mu lubiri lwe. Era kizibu nnyo okubeera nga simanyi njala mukazi wange z'alina. Kizibu yasiize ekkala ki? Kizibu beera bwa buvunaanyizibwa. Ekirala obugulumba obuntu obutintini tebukuboggoza nnyo. Obutintini bwe nga kati sukaali yawedde ensala gye musalamu sabbuuni eno nga ate obyogera n'owummulira n'awulira. Ne bwe tubanga baana lwaki ishu y'ensala ya sabbuuni kati efuuka ensonga? Andi sabbuuni nze mukozesa mutandikira awo mpola. Kakati omukyala nga ye vice we era ye queen wo mulage nti alina okumonitaringa ebintu ebyo byonna. Abaami mulage nga abakyala nti abaana babaliwo mwe aba bazaalamu omukazi ono walaba tositwasitula nnyo ku mwana oyo tomugiraagira omwana ne bwoba olekawo sente ezenkanawa omukazi kyekimunyumira. Omukazi ayagala alabe ng'osituddeko ku mwana ate mu ngeri endala gw'oyinza okulowooza nti oyamba ye naye abaana bano bajja mu ggwe kuba omwana aba yakulira mu mukyala era eyo omukyala bamufiiringa yenna ng'omwana. Naye ate kati ggwe omwami omukyala ono anyumirwa nnyo. Omukyala ne bwalaba ng'okwata bukwasi mwana mu mutwe bwoti gwa eno gyali agamba amagi gasembere bannange ennyongere omusajja amatira. Omukyala omukyala ayagala nnyo okulaba nga abaana be yakuzaalamu obuliawo ne beyajja nabo obalaga omukwano tomulaga nti nalaba alaba dda. Era abaami kambaweeyo ne kano abakazi bano bawamba nnyo obwolumu naawe gabako ku bintu awaka byoze nabyo buswitinga obuleese ice cream leero tobiwaayo olumu abaana gwoyita jangu kwata bino mu bitwale yeeri bino one by one aliwajja okwata omwana akimanyeko nti taata n'okugaba kukola ki kuba ffe tumanyi abamu bamanyi byonna mami ye hero wa wano. Mami ayitiridde oyo obwolumu kwata ekintu nga kiva mu ngalo zo kiwa omwana wakati wa bonna kubanga ate abaami abamu bw'aba alina omwana kyagala omumu atambula naye butambuze jangu omperekereko tuukire bakuwa akanyama akookyoliyeko. That's not good. Omwana bawira omukyala asanyuka nnyo omwami ono ng'amutunulako ng'alina byakola ndi mu kiyungu waliwo ebintu ebitanyumiranga okuva eddaza ffe n'okujjula obwedda tulinda ggwe ffe twabayo twajjudde dde emmere naye tulinda ggwe. Omukyala yagala nga otuule nti mbw'otuule awo bw'otyo dakiika 10 ava enadde eryadde
oba abayagala omulabe wasteeka wano gwozi kwato swale ku dining omuyambeko temwagala kukwatamu kutunula omukyala abayagala ng'otudde wali nti oba abayagala omulabe ki oba abayagala kugamba gwe gondi data kijiko omulabe nti ali busy atuma ku baana bajja nga naawe bw'oli wali bajje bakuwa amazzi onabe mungalo nti ng'otudde embu awo abakyala bakyagala ekyo ate bye binyiza abaami kati ntuula ntuulirawo ki no anti kati oli mwami kiriza kigambo nno omwami kiina engeri gye kigwayo eri lwakuba saagala kimalayo omusajja abagala omusajja bagamba abasajja era tebasobola gamba abaami bagamba abasajja nti abasajja kakati n'olwekyo abayagala obeere musajja kuba omusajja alina kulinda bulinzi ebyokulya nebijja era kino kankibagambe mmwe abali ku tv kuno abawulirira bwe mbeera nga ndi mu kufumba wanemva omwami nanyambako okwoza ebintu wali ku sinki aba avudde mu kyobusajja kubanga ebyo bitusanyusa abakyala baagala nnyo okubayamba mu buli kimu ne be bandibadde bakolanga bo kati omukyala ayambala okukukkiririzaamu tolaba nti wagenda kubeerayo kabakazi birthday run juuzaawo abantu bonna bagenda kwambala yunifoomu ne minisita bonna bagenda kuba yunifoomu mu kudduka n'olwekyo omukyala ono awaka ayagalawo yunifoomu kwegamba oleme kulaga nti gwe ate oba onene wadde nyo oba olumu okwateko ekidomola ogendeko wali ku taapu oleeteko ku mazzi oba olumu ate nawe biba bikukolera gwe Ssaabasajja Kabaka si ye kingi waffe naffe naye ate gwe bagambye naye waliwo lwe bamusanga akola dduyiro oyo ye dduyiro yamukaza otyo kakati ku lw'obulungi bw'abantu balage nti nebimu ku bintu leka ate kukwata bukwasi mu bina ate kugira biki gwe mugenda ku luzi mugajjawo amazzi ne ku luzi olabeyo obuvunaanyizibwa oba ku taapu eriyetya obiriwo n'abaana ne bwotwala liita 10 olina kyowulira mu ggwe muli nekyotegeera omusajja abasawa compound oba olumu beerawo okkoolabe abakyala olw'obudde bw'oba omuwa kiri kyetubatikkula waliwo lwekijjira mu budde obukyamu nga tolinawo n'akigumikiza ne kiyitako oluusi emirundi ng'esatu nga kimulumba naye kati jjukira waka waliwo omusajja asaawo omuddo omuwakisisa okunyumya emboozi empeweevu n'omukyalawo kati nolwekyo oteeka okuba omusajja abasajja mubiri bazibu nnyo mutayiza omukazi bakazi bambala ensonyi abakazi basonyiwavu okushowinga presence ng'omwami nga oli ewaka kikulu kwaliwo abaami bangi nga ye bwajja weekend asobola ogimala mu kisenge nga n'ebyokulya bamutwalira mu kisenge kajuyisi mu kisenge muleete amawulire tuma omwana sikala aleeta amawulire n'asoma mu kisenge nga n'abaana tebamulabako balowooza oba dadi yagenze ekyo kikyamu mwami we displayingeko kati sayidi tudda ku nsonyi abaami ensonyi zibagwemu abakyala bano mu butonde bwe bandibadde batusinga ensonyi naye omukyala weyeweerayo n'agamba nti nsonyiwala eri ensi yonna naye eri gwe sisonyiwala n'olwekyo naawe wandibadde toba na nsonyi ng'omusajja era tugezaako okubalabula bannaffe abakyala mubakole buli kimu kyonna okusobola obbategeera kitegedde saawa 24 omukazi sizoni ze zikyuka mu nnaku 30 ez'omwezi sizoni ze zikyuka gwe omwami bw'onoobeera omugayavu katonda kukwatirako naye n'atuuka waalemererwa kikulu nnyo okumanya season mbale nga nze nkugamba kikulu season nomanya kyalo ono kati ayimiridde atya kyalo ono kati omukazi ono yakafuna olubuto ndowooza lubuto olulabika luli mu mwezi nga gumu yeetaaga ki omukazi ono sirinda tolinda kuŋŋamba abamu babuukanako kati ate omukazi ajjawo olubuto olwesimanyi aba yalugyewa ate nga nze embeera naye kati kyemugamba ate nsoma mawulire kyago yeye mawulire gange kati mawulire ngasoma naye ngaali wano ngawulira ku rediyo nga naye ali tetuufumbe tunaabeera mu kusoma mawulire budde bubaawo kyengezaako okugamba
ogenda kebera mmere genda ogirabodde bameka abasiririza amasefulya nga babaye sooka ojje ogenda okulerizinga nga nesefulya yasirira amata gayise ne gaggwamu atuukiza buvunanyizibwa akasefulya obusefulya kagenda n'ogula akalala okusinga okufiirwa omuntu okuvaako katulaba ali ku simu oba bateredde. Hello. Wanjisebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. So Mbaraka Ndija Antoni ndooza nnyina n'omukisa okubeera ku gundi okukufuna. Otera okuba n'otayitamu. Naye luli nakufuna ne kaakati olwaleero okufunye. Sebo. Anti abamu balowooza nti ddogo. Eryokuyitamu. N'obeera awo n'ogaaka omuyambeko kino naye kati awo tunamanyira nti ddogo. Okay. Guba mukwano. Wano ojja n'ogamba kwoyozeeko ku bintu waayo komuyambeko ku kino eddogo tunamanyira nti si ddogo oba kituufu mwagalana. Munaamanyirawa? Banamanyirawo nti si ddogo oba twagalana nti bagamba nti ddogo olwokuba omuyambyeko. Enkola ez'edda abasajja tebayambanga bannaabwe manyi ebisinga tetwabimanyanga. Tewabimanya babawerekeranga ne ku luzzi ng'omwami omukyala yeetika ensuwa mbadde abamu balowoozanga nti buba tebamukwanirayo. Kati bw'ota omububira okububira omukazi kibiiki kirungi nnyo kakati. Ekirala ebintu bikusobera lwakuba yayimba nti ekimwomera kimukaabya nekikola naye akatono nga wagambye waya naki erina amakulu gaakyo bateyina okujjako nga mwagalana. Babuuzizaako sonoona emikolo oli lyantonde omwana omulala ayagala tuwabye omwana oyo mutuufu ekibawomera kibakaabya n'ekibakaayira kibakaabya. Kakati waliwo kye bayita okukuta kitegeeza kumatira okumatira n'okumatiza. Kakati omukulu oyo mutuufu kubanga ye alumirirwa okukusa omutuuze kubanga agambye bannange omuntu bw'oba omwaga wali wowulidde nga ngamba Farida nti bannange ebya ssente weebiri naye bannange omuntu atatikkula muntu mufu wanje ne bwe buba obuwumbi bumeka bajja bulekawo atandika okunjja nga ssente ng'aziteeka wajja okudda tebujja tebajja zirekawo bajja ziri ate babatikkule abalala babatikkule nedda ajja kujjawo ssente yeetegekere wajja okudda gye bujja tayinza kukkiriza mutikkulira ddala wano anti kati jjukira gwe oba totikkula olina naawe ekikusigalamu kigenda kisigala kipakinga gye bujja otandika okujjula mu oguntu Farida bwemukwatirako okiraba kakati Farida ajja kuba mugezi sente nga zijjawo ziteeka munaye kojja nawe nategekaawo kati mu ngeri eyo so mukama wange ebintu ebyo babituulako ne babiteesaako ng'abantu ne bababuulira nobabuuliza tubayiiza ntugamba nti abo abantu badde bagamba mugupaane nti ate gwe gamba mugusawa osobole okutambuza ekintu obulungi. Ngera twamunyonyodde ntumugambe enteekawo y'olwaliriro n'emmere engeri gyebeerako esinziira ku mwakola mutya muwogo tagendako kyekimu nga matooke. Yogera ne ku baami aboogera ku bakyala baabwe ebbali ebitasaana yererejje Farida yankoze kino ebyo ebimu ku bibi baloopa buli lwe tulwanye ng'akuba essimu ettuliri buli lw'otolisumulula bulungi era ebyo bye bibaamu ebintu byetololera nnyo ku ttu magazini ezo abantu essaawa entono eyo efuga nnyo nga bwe bagamba nti amaka ennyumba esingako obutono eba y'amaanyi bwe bateriiko baba bagamba abantu gye beeyambira kayumba ke kasinga obutono naye kamaanyi kati n'essaawa entono zino abantu ze babeera eno oluusi oba ziba nnyingi nze simanyi naye no wakulu nnyo okufuga wali abaami n'amaalo mwegali bakataala kataala abantu no nga balina amakula oba balowooza bamuwaana bagamba naye omanyi abantu balina amakula Farida kankubulire mu buli mbeera kati ebimu nga biyinza n'okukulema okunyumya
ate gwe noyinza n'okulowooza nti no byonyumya nti n'omulala asobola okubifunanga gwe wabifunye naye nagenda naye ne bimubula bonaatabiraba bonaatabyetegeeza kati ebo bakataala mbavumirira era sikikiriza banyumya gasi baza babawaana totawaana ali kusimu hello ye lwaki emboozi otuuzaawo abantu notandika okunyumya ku mukyalawo ne bwe biba birungi hello wangi nyabo hello hello nyabo tukuwulira hello okay bakugjeeko nakkiriza atya okubeera wangi kale bambi nawe gyebaleko kakati Farida omwami oyo kojja mwebaza byatukoledde nebyemutuweereza naye ekikulu kya byonna abaami ne bwe kojja kyagambye ne bwe banaatutuusaawa nga tebagaba abasajja basuusa obukodo omusajja n'akusiibuza 5,000 twakoowa abasajja abakodo naye balitutuusaawa ne balitutuusaawa ng'emikono gyabwe abasajja b'omulembe guno gisusseemugga mutwabakooye kojja bagambeko ntandikira kuggwe gwe mirembe obadde mugulwa ne gulwa olyoka ogambe abasajja b'omulembe guno lwaki abedde nabo owerezamulembe omulala nodda ne mumulala ng'oweereza wabaaki muwala wange kale naye nga kyayogera gyekiri okusiibula obuulaga wange ovuddewo okumusinkana akusiibula obuulaga obeera mugenyi oba mwagalwawo agavawaka okusiibula kutya muleka abamu girlfriend agenze kukyala oba ye munyini azze wa girlfriend asiibula ddewuwe amusimba eky'ettaano waliwo entandikwa ogiraba entandikwa yebonyabonya abantu Farida bwatandika wakatuuka adressing ononye eki kyekikoleseka mansangiddwa mbadde nzikirira naye nendaba ku NTV nga mwena mwasuze mutya naye nga nkampiseko wano Farida waliwo togenda kuhostinga muntu yenna nzije nkole okisegedde kakati newaba ogamba Farida nzize ku host nze nzijidde kuga omuntu nnyonnyola beera munyonnyola embuki mbunjagalayo ku sente alwa ngamba olwo omwami ono omwami yenna ng'osisinkana omukyala munyonyole format ekuleesewo omukyala munyonyole ekikula ky'okuggyako ewuwe mukwano nabaki ogukuleese kyovula nti bali benvumirira abatunda ate erudda mala nemba wa tiiki waliyo mukwano ogugaba n'ogutagaba ensonga zange ezindeese sijja kuwa waliwo lwotoyinza kuyingira mu mbeera ya busungu ng'okubisiza omwana ow'essimu ekamuwayi musajja ono oli yampa ne kuno naye kati anyinyonnyodde bambi ate ne waba badde bakafiirwa bwagambye musonga ate kati abaana school fees musoba kati bambi munnange omukamfatinga kamuweeyo ku kalooni yakudda era n'omukwano gusemu okwolooni gusemu okwewola era Nantongo Georgia wagambidde anakkiriza atya okubeera king wawaka nga tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe ng'omusajja ebyo biruma nnyo abakazi okusuulirira obuvunaanyizibwa kimumalako ne love gennyini abakazi sazze kwogerako mwe naye kambagambayo ebintu byonna tebituukirira wabaawo ebyo nosanga kize mu Gwakusatu nga kyali kyakujja mu January nga bw'onoolaba nti naye omuntu w'obuvunaanyizibwa kojja tabula oba omulabye niwaba tatuukiriza atuula n'ayogera n'akugamba nti n'omukyala obeera mulungi ennaku 364 65 ne lugaana ne lutta bino byonna byo kati ono ye abeera mukyamu abeera bigaana ennaku zonna 360 something kakati abakyala njabasaba muwolenga ku baami bammwe omukwano tubawole mubawole ekyokubiri mubanguyizengako omuntu omunaku ono bambi buli lw'omukandaaliza lumu omuntu nga abadde tayisiddwa bulungi lunaku buli mubuuzi kiki olina kyoyagala ngaoweekuteera toyogera bulungi tolabika tolina na ssente simanyi oyina obadde oyagala kikugamba omwanguyizeeko olabe kiyinza n'okuyamba omuwona omuwona okunyiiza manyi si kirungi mwagalwawo n'akunyiiza
Kandi olwekyo nandibadde ngamba okukwatagana ate abantu muyingirenga mu kintu ng'otuuse mu relationship tuuka mu myaka tuuka mu kukula tuuka mu magezi tuuka mu kwewaayo tuuka mu bantu okukkiriza nti ddala otuuse okutuukako tokwekolerako nga gwe ekikulu batuyingirira saagala batuyingirira gwe wulirayo nno ekintu ekyo abantu babikoze okuva ebbanga lyonna babimanyi babikuguseemu babuulire ng'obigendamu bakuwe ku magezi ati abakazi baagala nnyo abakyala baagala nnyo bamama baabwe ne bataata baabwe bawevinga off mwana agenda mu mbali so n'olwekyo abaami bafengayo abakyala okubagenda ku bakadde baabwe ekikulu nyekyo katuve wano batugoba okufa obufi kojja tubawe enamba tubawe enamba 0735 abagala kojja kanyiga ali ku 753 31 55 60 753 temunyigamba tumidde mwenna bannanga watali kusosola mikwano kyange mwenna buli omu wooli mu kiti kyogwa mubeere bulungi tudde munate enkya bye bye